ye ali ku oluvuganya yakoye ebyokumulisa akakiiko k'ebyokulonda yabuddeyo neerangirira nti bw'abaze bazeemu alabanga obaolyawo alekanga ye ekifo yakimeze dda. Isa Chiroma yabuddeyo n'agamba nti akati yeekagwako ekeetonye muzeeyi wa kazi w'emyaka 92 Paul Bia yandibanga agenda musuza omugaati. Kakati oyo Isa Chiroma gwalaba ku screen naye akakiiko k'ebyokulonda tekanabapaayo okulangirira byankomeredde wabula obunkenke bungi nti ekiyinza okuba e Cameroon wayinza okubaawo obaolyawo okusika omugwa abantu bayinza okweyiwa ku nguudo oba olyawo ku njuyi zombi mu nteekateeka eyinza okuba nga eddako naye paka nga 27 tulinza akakiiko k'ebyokulonda ekanaabanga kalangirira wabula ekereziya evuddeyo neebeera nga yeegayirira bannansi b'eggwanga erya Cameroon kusigala nga bakakamu. Katukuleke wano n'akatambi kano ye mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform yavuddeyo n'agamba nti mukyala Robina Nabanja Musafiri yakunze Abanyoro okuba nti balemera mu mayumba gaabwe baleme kubanga bajja ku kampeyini ze. Akati n'akolayo kabayita Moments Later n'alaga nti obaolyawo abantu tebaawulidde ebigambo bya mukyala Nabanja. Katukulekeraawo ate tugende muzukka n'ensonga. Lolo ku Lwokubiri lwa wiiki ejja ali ono Bobi Wine akuyita mayini ngenda tukole tuti buli muntu agende amobilizinga ekyalo kye abantu kusigala bali mu maka gaabwe. Bantu babwe bakugamba nti bakwadde minisita wa finance Matia Kasaija naye abantu b'Ebunyoro bakula obutunulira obwavu obuli wano minisita of finance abayambe eki ono ye Vaawo Mpitewo 2026 bino bye